ng'ebula ssaawa busaawa ttiimu y'eggwanga The Queens esitule okwolekera e Tunisia ne Dubai gyegenda okusambira empiira egy'omukwano ng'omukaifu waayo okwetegekera empaka z'ekikopo kya Africa 2017 e Gabon. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga The Queens Mitchell Sredovic Newton avuddeyo n'ateeka obubaka obukambwe ku mukutu gwe ogwa intaneti gwa Twitter n'ategeeza nti olw'obuyambi bwa Queens obwagisuubizibwa gavumenti obutatuuka asazizaamu empiira egy'omukwano okuli ogwa Gabon n'olugendo olwa Dubai ne Tunisia Queens gye badde genda. Ku lunaku olwokutaano olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 13 December, Uganda Cranes badde esuubira okusitula okwolekera Dubai ne Tunisia gye badde genda okusambira empiira egy'omukwano okuli ogwa Ivory Coast, Tunisia, Gabon ne Slovakia. N'egyebuli eno tekinnakakasibwa obanga ddala Queens egenda e Dubai ne Tunisia olw'ensonga nti gavumenti tenavaayo mu butongole kutangaaza ku nsonga y'okuvujjirira Queens obanga n'egituukiriza oba nedda. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga Engineer Moses Magogo yategeezezza nga FUFA bwe yamalidde okuwayo embalirira yaayo ey'ensimbi za Uganda obuwumbi 4 mu obukadde 309 eri minisita y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni wabula nga n'egyebuli eno tebanaddibwamu. Magogo yayongeddeko nti kino kitattanye enteekateeka ya ttiimu y'eggwanga The Queens n'omutendesi olw'ensonga nti tamanyi kiddako era nga kimalamu n'abasambi amaanyi. Pulezidenti Magogo era yagumiza bannayuganda nti FUFA ekyalina essuubi nti gavumenti yakubadduukirira olw'ensonga nti ebadde tebayiwangako naye bwe kinaaba kiganye bakola ekibasobola mu busobozi bwabwe nga FUFA okulaba nga Queens egenda maaso n'enteekateeka yaayo. Bo bannayuganda ab'enjawulo betwogeddeko n'abawadde endowooza zaabwe era nga bagamba nti gavumenti eve mu muzannyo ewe Queens ensimbi nti kuba buvunaanyizibwa bwayo ate abalala bagamba nti FUFA nga bwekyalina ensimbi za gavumenti esooka ekozesa ezaayo. Gavumenti ekolenga bwekisoboka enoonye ssente ttiimu yaffe ey'eggwanga egende sambo omupiira ogwa Gabon kubanga tumaze emyaka mingi nnyo nga tetulabika ku lutimbe lw'ensi yonna. N'olwekyo nga bwe twafunye chance egenda okuzannya gavumenti egezeeko nnyo okulaba nti enoonya ssente mu buli sekita yonna nga bwekisoboka mu kifo ky'okugenda mu puroguramu ezitagassa ggwanga nnyo. Ekirina okukolebwa mbadde ngamba nti nga yo oba FUFA erinawo ensako oba ensente zesobola okubeera nti ezibeera mu nsawo ezo zisobola okuddukanya singa gavumenti eba tesobodde kugiyamba mu kaseera ako. Then n'oluvannyuma nesobola okusala amagezi nekola ki nezaawo ssente ziri ezibadde mu nsawo. Gavumenti erina otuwa ssente imala erina tuwa ssente kuba tulina okiikirira eggwanga omupiira gw'ensi yaffe kiba tukola bulungi bwa ggwanga lyaffe oba tuba tetukolera oba Rwanda oba Tanzania oba wasanyukaye Uganda yebe gavumenti ebe ino tuteeka mu ssente omupiira tugende mu maaso ogw'eggwanga. Kati ebula ennaku 19 zokka empaka z'ekikopo kya Africa 2017 zigibweka nga 17 January mu ggwanga ly'e Gabon. Uganda ebadde emaze emyaka 38 nga teetaba mu mpaka zino okuva mu mwaka gwa 1978 era nga ku mulundi guno yateereddwa mu kibinja D omuli Ghana gyeggulawo nayo ennaku z'omwezi 17 Misiri ng'eno gyezzaako nga 21 ate olw'esembyeyo mali mu kibinja. Cranes erina okugoba empiira gyayo egy'omu kibinja okusobola okulembera ekibinja oba okumalya mu kyokubiri olw'eryoka yeesogga oluzannya oluddako. Brian Katende mu byamizannyo KTV amalindirire.